Abantu basatu bafiiriddewo Mbulaga mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Namutumba okudda e Mbale nga bukya. Omusasi waffe Fred Kirabira akaatuwa ebisingawo. Akabenje kano kabadde ku kyalo Magada mu disi y'e Namutumba era nga abagenzi badde batambulira ku piki ey'ekika kya Boxer Bajaji namba UFB 520J. Okusinzira ku beerabiddeko n'agaabwe nga akabenje kano kagwawo, omugoba wa piki abadde atise abasaabaze babiri abadde bamupangisiza nga baliko emikolo gye bagendako ku makya ga leero. Bagambye nti piki eyabisa omupiira neremerera omugoba waayo bwetyo ne basuula mu luguudo, olumotoka endala ebadde bavaako emabega ne balinyalinya ne babatenta era nga tewali n'omu avuddewo. Emirambo polisi egitutte ku ddwaliro erya Nsinze Health Center 4 mu disi y'e Namutumba gyekebejjebwe nga bwegenda mu maaso n'ogwayo gw'okuyigga emmotoka etayimiridde. Abatuuze basabye polisi eyongera amaanyi mu bikwekweto okulwanyisa obubenje bw'oku nguudo ne bagamba nti abagaba b'ebidduka bazzemu okutika obubindo naddala nga twolekera ennaku enkulu okulisa ekukulu n'okumalako omwaka. Kinajjukira nti ne ku Lwokutaano oluyise akabenje kaggwa ku kyalo ekya Nsuube ku luguudo luva ejjinja okudda e Kamuli era nga abantu babiri bakafiiramu. Ku lwakya Basa Radio Buganda Fred Kirabira e Namutumba Busoga. Omukago ogutaba ebibiina by'abakozi mu ggwanga ogwa National Organization of Trade Unions NOTU guwadde Parliament ne gavumenti ya kuno sale wanga 18 omwezi guno okuyisa ebbago ly'etteeka ery'NSSF bwe kirema bakukunga abakozi okuteeka wansi ebikola beekalakaase. Ebbago ly'etteeka lino newankubadde akakiiko ka Paalamenti akalondoola ekikula ky'abantu kaalyanjulira Paalamenti era ne kanjulira Paalamenti alipoota n'essuubi nti linaakolebwako mu bwangu ligenda lyongerwayo nga ne sabbiiti eno lyabadde liteekeddwa ku mwanjo ogw'ebinaateesebwako mu Paalamenti kyokka ne liggyibwa ku mwanjo ogw'ebinaateesebwako mu Paalamenti ne lyongerwayo ku ebyo Paalamenti by'erina okukolako gye bujja. Asha Wilson Owere ssentebe w'omukago ogwa NOTU agambye nti abakozi bakooye okubabuzaabuza n'okubakandaaliriza ku nsonga ezibakwatako. Gavumenti ne Paalamenti tugiwadde paka 18 wiiki ejja omwezi guno okulaba nti bayisa etteeka erya NSSF, ebbago lya NSSF eri ku Paalamenti kati kubanga tubagumikiriza bbanga ddene myaka kati 2 basooka ne bayisa ebbago eryo ne bagitwalira pulezidenti ne tugenda ne tuteesa ne pulezidenti ne tukkiriziganya pulezidenti n'awandiika ebbaluwa kati sipiika n'avuumula ebintu byonna ne balemesa bill eya 2019 kati ne batandika bill empya. Tubadde tumanyi nti sipiika engeri gye yatuwa naku 10 nti agenda okutambuza ebbago eno bagiyise mangu naye kati tekyasoboka. Asha Wilson Owere asabye abakozi mu ggwanga nti beetegeke balindirirenge ennaku z'omwezi 18 omwezi guno singa lutuuka ng'ebbago lino terinayisibwa bandiwalirizibwa okwekandaga. Kinajjukirwa nti alipoota y'akakiiko ka Paalamenti akalondoola ekikula ky'abantu yasemba eky'abakozi abawezezza emyaka 45 nga baterese mu kittavu kino okumala emyaka 10 bafune ebitundu 2 ku buli 100 ku nsimbi zaabwe. Kyategerekese nti Kaluma Nywera akyali ku minisitule entuufu eneevunaanyizibwanga ku kittavu ky'abakozi. Akakiiko ka Paalamenti kano ngako kaasemba nti minisitule ekikula ky'abantu yeebeevunaanyizibwa ku kittavu kino, engeri gye kiri nti era minisitule ekikula ky'abantu yeevunaanyizibwa ku bakozi nga kino kikontana n'ekyomukulembeze w'eggwanga yalagira nti minisitule y'ebyensimbi yeebeevunaanyizibwa ku kittavu. Eggye lya UPDF lirabudde abajaasi baalyo nti buli aneetantala okwefuula mawale atagenda kugumaza mbiro amateeka gajja kumukolako. Olunaku lw'eggulo waliwo abajaasi babiri ab'eggye lya UPDF abaagenda mu ddwaniro e Somalia okubukaza emirembe abaasaliddwa ekibonerezo eky'okuwanikibwa ku kalabba olw'okutta abantu mu bugenderevu. Abajaasi 5 babadde bavunaanibwa mu musango guno wabula 3 ku bo kkooti ebakalize ku myaka 39 mu mbuzi ekogga. Akakiiko akafuga amagye ga Uganda mu Somalia kasingisizza abajaasi 5 emisango egy'okutta bannansi ba Somalia mu bugenderevu nga bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ku kyalo Beldam ne Gwolien mu nkonjegoyego z'ekibuga ekikulu Mogadishu. Obujulizi bwalaze nti abajaasi abo okumanya tebasaaga abantu be batta babasanga mu nnimiro zaabwe ne babakuba amasasi oluvannyuma emirambo gyabwe ne bagikulubbya okutuuka mu kirombe gye basima eby'obugagga eby'omu ttaka ne bagikumako omuliro.
amawulire gano olwafuluma akyasaanuula emitima gy'abantu mu Somalia bangi ne beekokola abajaasi abatwalibwayo mu kago gwa AMISOM okubukaza emirembe era kino kyatanula ne bannansi ba Somalia bangi okwekalakaasa mu bibuga bya Somalia ebiwerako. AMISOM yasooka kwekangabiriza nti abajaasi abo baali beekengedde enfo z'abakambwe ba Al-Shabaab wabula omwezi oguwedde baali ebigambo byabwe ne bakkiriza nti abantu abo battibwa mu bugenderevu. Omusango guno ogubadde guwulirwa okuva ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi oguwedde ogw'e10 okutuuka olunaku lw'eggulo lwe gwatyemuddwa. Kaakano amyuka omwogezi wa UPDF mu Uganda Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu agambye nti ekibonerezo ekyokuwanika abajaasi ba Uganda ku kalabba kisaanye kibeere kyakuyiga eri abajaasi abalala abalowooza nti emmundu yerina okubamalira ebizibu byabwe. Ng'abajjadde Uganda tulabaga nti emitendera gyonna onaawatulanga tukolera tulina okubanga tugoberera emitendera gyonna ezo zituwiridde okukola mpaka basangiddwa nti emitendera ezo tubagigoberera bulungi olaba nti kooti ebasingisizza emisango. Kino kiraga nti ng'amagye ge Uganda si ono bokka wonna we tubeera tuba tulina okugoberera emitendera gyonna egyo gituweereddwa we tukolera mubadde nga muvaayo nga mulaba terne wano omuntu yenna omusirikale bw'aba ng'alina ensobi gy'akoze ennyo mu bantu abaabwejo tuba tusaana okukuuma era tusaana okuweereza obuweereza. Abayingira obufumbo baweereddwa amagezi bulijjo okufuba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okussaawo omusingi omunywevu kwe batambuliza amaka. Omumyuka asooka wa Katikkiro era minisita w'obuyiiya n'enzirukanya emirimu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajji Twaha Kaawaase Kigongo yasinzidde ku mukolo ogw'okwanjula enkumba Jane Francis Nalubyayi we yeyanjulidde mwana munne George Mugambe era n'afalaasira abafumbo abo okuwaŋŋana ekitiibwa. Okuwasa abakyala olw'obulungi bwabwe ekisooka era tubawase olw'eddiini zaabwe batulagira okubawasa olw'olulyo lwabwe. Tobalanga agenda kugwa ku muntu olina okunoonya lulyo ki n'olwekyo wempe owanoonya nnyo. Batulagira okubawasa olwa ssente zaabwe oba mumpulidde abakyala mubawasa olwaki olwa ssente zaabwe. Kati George ewuyo asanyuka alowooza nti agenze mu maali ya Jane. Nedda sebo ssente zaabwe naye gweko kikakatako okulabirira Jane Francis. Gwe olina okusooka okugulawo waleti ez'akameeza zivawuwo wadde omuwasizza olwa ssente ze. Gwe olina okusooka okuteekawo n'omwebuuzaako ate n'akuwola buwozi. Owulidde Jane takuyisangawo owolanga buwozi naye liwaddenga okusonyiwa ebbanka. Jane Francis Nalubyayi muwala w'Oweekitiibwa Noah Kimba minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku by'amawulire kabineeti olukiiko n'abagenyi era omwogezi obwakabaka. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu abawerako okuli omulamuzi Anne Mugenyi omumyuka owookubiri owa Katikkiro era minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa omukubiriza olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule n'abalala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okusimula akayinja oba oluwanyi ku ttaka eritali liryo nga munnamateeka Mukasa Twaha bw'annyonnyola. Mu Uganda nga we tukuuma ebibanja byaffe tutera obbikuuma nga tuteekawo empaanyi oba we baba nga basaveeya li battaka bateekawo obuyinja. Kimenya mateeka omuntu yenna okuva eri ng'ettaka si liryo nga tolikireiminga nti ttaka liryo n'oggyawo empaanyi ezo oba ekintu kyonna kyonna ekiramba boundaries z'ettaka eryo. Mu Buganda liziba mpaanyi naye we liba lyapa buba buyinja n'okijjawo ng'ekigendererwa kyakutaataganya nannyini ttaka. Eyo omusango we gukusinga osibibwa emyaka 3. Okunoonyereza okukoleddwa ku kuttattana obutonde bw'ensi kulaze nti abantu okubula emirimu n'abantu okweyongera kye kisinza okuviirako okusaanyawo obutonde bw'ensi. Okunoonyereza kuno okwakoleddwa ekitongole ky'ensi yonna ekitakabanira obutonde ekya World Wide Fund for Nature kulaze nti okusaanyawo ebibira n'entobazi mu disitulikiti y'Emityana kisinze kuva ku bantu abalina ettaka ery'obwannannyini okutudde ebibira ebyo n'entobazi olwo ne basaanyawo ebifo ebyo nga mpawa bakuba ku mukono.
bwe gutuuse ku nnyanja Wamala egabanibwa disitulikiti okuli Mityana, Gomba, Kasanda ne Mubende. Amateeka agalambika okubaawo kw'obugazi obwa mita 2 okuva ku nnyanja okutuuka ku lukalu we balimira. Ennimiro n'amaka g'abantu agawerako gaazimbibwa wakati wa mita 10 ne mita 20 era gye bigweredde ng'amaka mangi gaajaliddwa amazzi buli nkuba lw'etonnya era buli nnyanja lw'ebooga. Okunoonyereza era kulaze nti okusaanyawo ebibira mu bitundu ebyo naddala ekibira kya Kaweezi ekiri mu Busuubizi wamu ne Kaabukira ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalangalo mu disitulikiti y'Emityana kye kyaviirako okusaanyawo emiti nga omukebu, omuvaamaato, emisizi n'ebinyonyi ebibeera ku miti egyo. Mu kwogerako ne CBS FM avunaanyizibwa ku by'obutonde mu disitulikiti y'Emityana Yasini Bbira agambye nti obutonde bw'ensi mu disitulikiti eno busoomoozeddwa nnyo olw'omuwendo gw'abantu naddala abagwira abava mu nsi nga Rwanda ne Democratic Republic of Congo abeesenza mu bibira n'entobazi abeeyongedde mu disitulikiti y'Emityana. Era agambye nti n'omuwendo gw'abakozi omutono mu kitongole ekirwanyisa okutyoboola obutonde bw'ensi era n'obutaba na ntambula ebayamba okulondoola ebifo ebyo bye bimu ku bisinza okuvaako abantu okwonoona obutonde bw'ensi. Vital natural resources ezimu which are fragile ideally ezandibadde ziri mu mikono gya gavumenti naye kati osanga entobazi ezisinga ng'ate abantu bano baafuna ebyapa si mu bukyamu nga bamu baafuna dda before 1995 jjukira etteeka y'obutonde bw'ensi jajja mu 95 naye bagenda oddireeta nga waliwo abantu abafuna dda entobazi ezo. Waliwo olutobazi bayita Nakatongoli we wava amazzi aga national water agasapulayinga disitulikiti y'Emityana naye olutobazi olwo lunene nnyo lulimu n'ebitooko naye waliwo omwami alinawo ekyapa yakifuna naye akireeta wano ng'akifuna na myaka gya 6 eyo dda n'agamba gavumenti eyagala compensating nandetera kopi wano tukoze patrol nyingi nemugenda nemukwata ntu nembasiba naye nga muyise mitendera naye bw'omala omwezi nga tozzeeyo osanga bakomyewo balabiriza. Stephen Nsibambi omu ku bakulira abavubi ku mwalo ogw'enkonywa ku nnyanja Wamala ategeezezza nti gavumenti esaana etereeza amateeka agakwata ku by'okuvuba kubanga nabyo bittattana obutonde ensangi zino. Ensonga eyo teyandibadde mbi n'olwaleero tetuwadde kye tugenda kukola kubanga kuno kwe tubeeredde ddala okuva natandika paka kati ate sinze yasookako naye singa tuwadde naye kati tubawummuza okuvuba tubawadde ebyokukola ffe tuli bamativu okukola ekyo gavumenti kyene betuwadde ne bebaga nti abavubi nti omwalo bwe giti ngiwadde enkoko awo tuli bamativu tujja kulunda obukoko babufa bufe naye nga tuli bamativu nti ekyennyanja kyaffe kijja kuddawo ku mazzi naye tebatuwadde mulimu okukakana nze ngenze kutemako mutwe kubanga kyonzijjako kwembadde nje 10 tonteeka mu kkomera naye bw'obanga ondese nemanya nti ompadde enkoko nja kulunda ezo. Akulira ekitongole ekyensi yonna ekitakabanira obutonde bw'ensi ekya World Wide Fund for Nature David Duli asabye gavumenti eyongere amaanyi mu kusomesa abantu ku miganyulo egiri mu kukuuma obutonde, okusimba emiti n'ebibira, okukuuma entobazi n'okuteekamu okola amateeka gakuuma ebifo eby'enkizo. Duli agambye nti okubalukawo kwa COVID-19 nako kwakola kinene nnyo mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi kubanga abantu bangi emirimu gyabagwako. The pandemic has held serious blow on tourism, which is one of the land use important for ecosystems of its nature. What are we looking at the post-pandemic recovery that we should put on the table so that we recover from there and start doing things differently and better? Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basapama ng'amasaza ga Buganda geetegekera empaka z'omupiira ez'omwaka guno. Omwami wa Kabaka ow'essaza Butambala Katambala Haji Sulaiman Magala asabye bannabutambala bonna okudduukirira ttiimu yaabwe n'ensimbi wamu n'ebintu ebikalu ebinaagiyambako mu nsi ng'eyingidde enkambi eŋŋando nga yeetekerateekera empaka zino. Katambala Magala Sulaiman asabye abami ba Kabaka ab'eggombolola bakulemberemu enteekateeka y'okusakira ttiimu yaabwe obuvujjirizi n'akakasa nti Butambala yakuvuganya n'amaanyi mu mpaka z'omwaka guno. Empaka z'amasaza ga Buganda zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ku Fufa Technical Center enjeru nga Butambala eri mu kibinja Muganzirwazza n'amasaza okuli Buddu, Busujjuma, Ogola ne Bwekula. Gomba yegenda okugulawo empaka zino ng'ettunkane Kyaddondo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Omutawaana omulala gugudde mu Ecuador. Abasibe abalala 68 bafiiridde mu kulwanagana okubadde mu kkomera omukuumirwa abayaga mu kibuga Guayaquil. Okulwanagana kuno kwatandika ku Friday era poliisi yagenze okuyingirawo okuzza embeera mu nteeko
kyagikubye wala nnyo okuzuula emmundu n'ebbomu enkolerere ebyabadde munda mu kkomera. Ekkomera lino lirina ebikono bibiri wabula kyategerekese nti abasibe okuva mu kikono ekimu baasima empuku gye baayitiddemu ne balumba bannaabwe mu kikono ekirala okulwanagana ne kutandika mu budde obw'ekiro. Omwaka guno gwokka abasibe abasukka mu 300 be baakafiira mu kulwanagana okubalukawo mu makomera ag'abayaga nga bangi bafa babatemyeko emitwe, abalala babatuga butuzi, abandi babafumita biso mu bifuba ne mu bulago, n'abalala ne battibwa mu ngeri efaanana bw'etyo. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Abantu 3 bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Namutumba okudda e Mbale nga bukya. Omukago ogutaba ebibiina by'abakozi mu ggwanga ogwa National Organization of Trade Unions NOTU guwadde Parliament ne gavumenti nsaleesale wanga 18 omwezi guno okuyisa ebbago ly'etteeka ery'ekittafu ky'abakozi ekye-NSSF bwe kirema baakukunga abakozi beekandagge okwetooloola eggwanga lyonna. Eggye lya UPDF lirabudde abajaasi baalyo nti buli aneetantala okwefuula mawale tagenda kugumaza mbiro amateeka gajja kubakolako. Omutawaana omulala gugudde mu Ecuador, abasibe abalala 68 bafiiridde mu kulwanagana okubadde mu kkomera omukuumirwa abayaga mu kibuga ekikulu Guayaquil. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunde omuterega.